Ekisinga okunnuma nazimba ennyumba zange naye nalinako omupangisa omu eyafuluma kati yali kala nsumbwa nnyo nga akera saa 11 nateekako ebidongo n'ebiwogana paka saa 6 ate ekiro kati nga tusaana kwebaka nembeera nga ntandika omuggyako amasannyalaze ebiseera ebimu nga tewengazaako naye yaŋŋamba tunaalaba ne basenkuka ne bagenda naye kati nina rooms ziringa nnya myezi 5 sifuna wadde mupangisa. Gansit, don't worry. Ddayo tuule teweeraliikirira. Sumba Mukama yeebazibwe. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amen. Nsooka okwebaza Mukama Katonda obulamu bwampadde. Musumba nze kyenkoze nga sifunamu. Natandika ku workshop ey'okubajja ne nkola workshop yange. Ne mba nga nyamba buli baganda bange mbakolera buli kimu nze mbasomesa. Workshop eyo bwe nagenda w'omusajja omulimba gwe mumanyi gwe sijja kwatula linnya Pastor Mulimba. Embeera y'emyaka kumpi 10 buli kyange kye nalina workshop yatuuka okugwa n'ensebengeera neggwerawo ddala okugwerawo ddala okubeera fulaati. Ne ngenda ne nsiba ku mirongooti ne nkola zerera miliyoni 11